Kaakati nno emberenge okugaga mu ggwanga erya Congo ate kiviiriddeko Uganda okkaaba amaziga n'okubeera nga twolekedde akaseera ak'akazigizigi. Kankuggyeko wa Honorable Joel Ssennyonyi nkubuulire ekiri e Congo, Uganda ate amaziga bwe gagenda okutuyitamu ampuliriza ogenda kulaba emirambo e Kampala wano naddala 2026 kyannaku ampuliriza bitiisa. Kakati nno bigambo bya Oweekitiibwa ennyo Honorable Joel Ssennyonyi ono nga Yeropu waffe gwe tuyina omu bw'ati ategeera ensonga ey'omuntu wa wansi, omuntu anyigirizibwa. Kaakati nno we twolekedde kasandali kennyini era ngenda kukusaba mukwano gwange ampuliriza vidiyo eno otuule owulire ebigambo ogenda kumanya nti abasajja abali mu buyinza tebaagalangako munnayuganda era wenjogerera nga twolekedde akaseera ak'akazigizigi anti abayekera ba M23 kyannaku nnyo baamaze dde okutonya mu ggwanga Uganda era nga batandise dde okubeera nga batendekebwa, wuliriza bannange, nga batendekebwa n'okubeera nga balambuzibwa ebitundu eby'enjawulo naddala okwetooloola ekibuga Kampala, bano nga bagobeddwa mu ggwanga erya Congo. Jjukira nze kkolera obutambi nti abasajja bano bazze bakolera abazungu n'okubabbira ebyobugagga. Kaakati abazungu baatuuse ne bawulira nga beekyaye ne bagaa nti mwe mutuviire. Kaakati ate mu kubagoba bano ne bagaanira e Congo, abazungu ne bagaa nti mumusaaga katubayimbulire ba machinery babagobeyo obugobi. Kaakati nno bano babagobye mu ggwanga erya Congo, bafuuse enswa mu luguudo mu kibuga Kampala, ggwanga Uganda. Kyannaku nnyo amawulire galaga nti bano babaleese okubeera nga bagenda kwongera okunyweza security 226 oluvannyuma lw'okubeera nga baategedde nti bannayuganda bakoye regimu eno eriko eya Mwami Museveni. Kwe kusalawo ne baleeta abantu bano era amawulire ag'omunda galaga nti abantu bano bali mu bitundu eby'enjawulo ennyo mu kibuga Kampala era nga bano boogera ennimi bbiri, boogera Oluswayiri, boogera n'Olunyarwanda, naye ng'okusinga abasinga bamanyi Lunyarwanda, Oluswayiri balumanyi naye nga balumanyemu kitono. Kaakati nno wetwolekedde wano wennyini nnyo wali okulya n'okkomba essowaani nga n'empuuga yamaze dde okutwala pulezidenti waffe mu kooti ng'ayita mu muyambi we, ono kooti emulemese okwesimbawo okumala emyaka 10. Kati abasajja bano bwe baategeera nti bannayuganda babakooye basala buli magezi gonna okulaba nga Mwami Kyagulanyi eyabamegga mu Buganda n'abamegga ne mu Busoga taddamu kubeera nga yeesimba. Wabula byonna tubirinze. Kaakati nno waliwo akatambi kenjagala owulirize. Ebigambo bino bikulu, ebigambo bino bya nnaku, kawanvu mukko naye nga kabongo, ow'omutwe omunafu ojja kaleka kubanga kano kalaze history okuviira ddala emabega omwaka nga 2013 mpaka wano we tuli ku M23. Abasajja bano engeri gye bazze nga beegaziyaamu mu ggwanga Uganda, eggwanga erya Rwanda, abantu abazze nga batugumbulwa, bapulezidenti abazze nga battibwa, okuli n'ow'e Rwanda eyattibwa, okuli n'owa Burundi, olukwenga lwava e Tanzania nga walimu ne pulezidenti wa Tanzania, ekizungiza ekyabakuba oba ekizuka ekyabakuba roketi yakuba ennyonyi eyo eyalimu abakulembeze bwe yagibwa mu ggwanga erya Russia n'ekukusibwa n'eyingizibwa mu Uganda n'esalekereje n'egenda paka okubeera ng'etuuka kubayeekera abakuba ennyonyi eyo ng'eva mu ggwanga erya Tanzania. Kaakati n'ebigambo nkugambye ogenda biwulya mpaka olwaleero General Muhoozi Kainerugaba bino byonna byayogera abasajja baleese bwino lwaki abiwandiika, lwaki abyogera. Era kaakati mukwano gwange gwe tulokali wabula jjagala okimanyi nti essomero lya Ibunirayani Junior School litambula nalyo olunaku olwaleero butereevu nnyo. Kaakati essomero lino ligabira ddala basali naddala ku muntu ali ebweru wa Uganda. Teweemenya na ssomero ddala lyonna bw'oba waleka abaana bo e Uganda. Ennamba gy'olaba eyo eri mu kkala eya bbulu esembyayo 001 ye essomero lya Ibunirayani Junior School Primary lisangibwa wali Emaya
ampuliriza kubakubukubi ku ssimu teeka ku WhatsApp message ebisigadde bibalekere abaana bagenda kuba nga abali ewaka butereevu nnyo oba oli Bulaaya oba oli Saudi oba oli UAE ne boonomala emyaka 2 oba emyaka 3 ng'abaana be babalina bwe bawummula basigala basomesa ne mu holiday ate nga bali waka mukwano gwange ampuliriza bano tojja kubeera ng'ojula kyokka nga ne mulongo wasa omuluutansozi nkugambye nti ennamba eno gy'olaba endala esembyawo 910 iyo mulongo wasa omuluutansozi ono gwe mbadde ntambula naye ebbanga lyonna yamala ebizibu bya bannayuganda bonna abadde bakabatwawa nga entulege ebizibu sente zikuyita mu ngalo abaana tebasoma bulungi amaka gayuuga oba oli Bulaaya empapula zaagaana onoonyeza visa promotion ku mulimu zaagaana kaakati nno kuba ku nnamba y'omulongooso omuluutansozi oba teeka ku WhatsApp message ebisigadde bimulekere ono gambe ajja kufuula taatibu ng'emmere y'omuceere etesiiga masanda tukkiridde mu katambi ke nkugambye ak'ebyewuunyo kenjagala otuule owulire maama mu ggwanga lya Switzerland nkulamusizzaako nnyo weebale nnyo mukwano gwange okubeera nga maama onfaako nnyo obwenkaniddeawo tusimbudde botti n'omusajja ono aleese bwino nkugambye 2013 kuva mabega mpaka olwaleero ogenda kutya bamwami Museveni ampuliriza ensi yaffe yandibadde nnungi naye wulira abantu bano ampuliriza ebigambo bino birimu okutemula abantu okuyiwa omusaayi okuva emabega mpaka olunaku olwaleero abasajja baagala ki bano abasajja batakowa kutta bannange bano baabaaki ku M23 nga nsinziira ku bigambo Muhoozi ne Museveni bye boogera ennaku zino. Mwami Museveni yavuddeyo n'agamba nti poliisi teddamu kuwa police bond ba village thieves. Muhoozi n'agamba okukola ku buli musirikale ataatweke komandi ya kukwata buli munnayuganda eyeetaba mu meeting ezivumirira famire ye naye nga M23 olw'amaze bakuba Congo badduse ne bajja era mu Uganda nga mu 2013 we bakola South Africa we yakuba we Air Force South African Air Force we yakuba mu bbanga Tanzania ne kuba wansi ne badduka e Uganda ne baddukira ne Rwanda era basinga nnyo kubeera wano kireka wano ku asimanyi rapid response unit awo nga Museveni buli bwe tuba tugenda mu byobufuzi nga abajjayo n'aba deploying ku streets of Kampala era beebo abasinga okutta ennyo Abannayuganda on 18th and 19th of November 2020 beebo abakuba Abannayuganda amasasi n'amuttirawo nga talinamu wadde ekisa era we babagobye Congo kuba emundu eri kutokota mu North Kivu bali bakuba amagye ga Burundi gegesse ne Wazalendo deni aga Congo ne gegatta ne FDLR milisha y'Abahutu abaagala okudda e Rwanda nga olaba Kagame we bali wano ne bazimba milisha yabwe gye bayita RPF Rwandan Patriotic Force. Museveni n'ajuwa ebijambiya ne mundu kuba okugenda baali tebannatuusa kugenda aba RPF. Museveni n'akwata scholarship n'ajuwa Rwejema agende mu America asome. Habyarimana n'ajjaawo n'amugamba Habyarimana ye yatikkira n'abaamukuba that political blunder he miscalculated. Museveni n'amugamba tebagenda kudda kati tebagenda kudda. Rwejema n'agamba nze sigenda soma. In fact ye yali oba deputy defense minister Rwejema n'agamba nze sijja kugenda wana Abaganda batuboola kuba ebiseera ebyo nga bakulu baffe bamaama bajjajja nga balangira Museveni nti oyagala kuleeta wano Hima Tusi dynasty nga gwe kabaka waayo. Rwejema we yawulira nga babalangira nnyo scholarship agiganye ne bajiwa Kagame n'agenda. Kagame agendo sema Rwejema eyali so ambitious Sale Musale ne Museveni ne bamugamba ono ajja kuba uncontrollable ne bamunyiga. Sale Musale n'atowa order simanyi babunyanyezi babayingana nabo babanyige mube bamuta. Era okufa kwa Rwejema bakukuuma nga kwa kyama bagamba ko mukazi we yekka Sejjusa yabyogedde sinze yaliyo kubanga n'ebijambiya byonna byakola kibyavaano. So Museveni we yasobola okukwata emmundu n'aziwa abagwira ne bagenda ne bajja ku gavumenti ya
ya Habyarimana. In fact bamutira na mu plane crash ne president wa Burundi no wa Rwanda Habyarimana olukwe lwava Tanzania kuba bali bava Tanzania ne president wa Tanzania olukwe olw'okutta Habyarimana ne munne yalulimu ne babawe mundu abahutu abo Mobutu ye yali abasembeza mu kubasembeza America abangereza ne bayambako ba Museveni bano okuwamba obuyinza kubanga international community abamu ku basirikale baayo bakagame babatta ekyo kiroketi ekyakuba ennyonyi ya Habyarimana kyava Russia ne bakiisa wano e Kampala ne bakiwa bakagame. So history wali awo abuzaabuza kati abo abahutu abadduka ne bagenda e Congo ne bakola FDLR. Museveni n'alagira Kagame ali kurutinga abatuusi abali mu Uvira ne Masisi we yabali kurutinga yabagamba recruit 1000 Kagame ye n'ali kurutinga more than 1000 ne basooka ne bawagira Bemba mu ML. Kagame we yamalo bali kurutinga ba Museveni mu second Congolese war ne bawagira Bemba Museveni ne bawagira Bemba Jean Pierre Bemba ne Movement for the Liberation of Congo MLC ba Museveni. Then Kagame ne bakola je tuita Kagame ye n'awagira RCD je bayita Rare for Congolese Democracy tukeyo e Congo. RCD yajjamu ebibinja bibiri waliwo RCD ye Goma eyawagirwa Kagame ne wajjawo RCD ewagirwa Museveni ne zitokote ekisangani talo lwe muulira kisangani 1 and kisangani 2 bakazini be babirimu ebyo. So we batuuke Kongo balwana ensi ne ziyingirawo endala zaali olutalo olwo lwa the second Congolese war lwalimu ensinga mwenda Libya, Sudani, Zimbabwe, Angola, Namibia, Sadaka ezo ensezo nga ziwagira Laurent Kabila okumulwanirako okujjayo ejjogo ly'aba Museveni. Ba Museveni bamala bagobe Congo simanyi waliwo Pretoria Agreement mu 2002 Sun City ebyo byonna mubijjukira. So abasajja bano Museveni tebaatuula nga bo ekibaagala Congo kuteekako president nga waabwe Laurent Kabila ne bamukuba essasi era abakuba Laurent Kabila essasi chief of staff we Laurent James Kabarebe kati General w'amaanyi e Rwanda ye yabaleeta ne bamujjako ne bateekako Joseph Kabila mutabani we naye n'abalemesa n'alabanga Museveni ne Kagame Congo bagifudde katiro kaabwe kakubiramu byamaguzi. Bano ba Museveni nga bakola bankunda bani Babosco Ntaganda bano ba Sultani Makenga kwe kukola eno M23 era M23 be basirikale Museveni America Bungereza European Union ne Bufaransa be babadde bakozesa okubba ebyobugagga bye Congo paka we batuuse nga tebakyetaaga service zaabwe ne bagamba tubakooye kati emundu eri mu kutokota. Naye Museveni yabaleese wano mu Uganda ono muwozi bi statement be yakoze nti mu abasirikale bali kubatendeka kuba abamu babali kurutinzo okuva Mozambique e Central African Republic e Congo abanyamulenge baagala kola kye tuyita interahamwe militia ng'omulimu gwayo bamanyi gravity ya kalulu ke tugenda mu kuba abana Uganda babakooye era bali kubatendeka babaleese munabe mu 23 bali kubatendeka bagenda baboogera olulimi olu Luswahili ennimi 2 n'Olunyarwanda. Kati tuyina okgenda mu kalulu nga mukitegedde nti M23 eri mu Uganda be bagenda manning up security bagenda bawa uniform za SFC neza UPDF. So tuyina okubasalira amagezi nga bukyati aba M23 mulabye waje baava bazze bakoleba batya. M23 Militia Museveni ne Kagame
gye babadde bakozesa okubba ebyobugagga e Congo bagigobyeyo. Era Anthony Blinken yagambye Kagame gy'amagye, Anthony Blinken wa America, gya amagye go mu Congo. In fact baagala amagye ga Uganda ne Congo gave ne amagye ga Uganda ne Rwanda gave e Congo. Foreign armies kubanga zibadde so much involved in perpetrating the mayhem in Democratic Republic of Congo. Kati baagala gaveyo. Museveni kwe kuleta ebyo bi statement nti temubawa bondi, baagala kukwata abaana bano bafutu sodia abawagizi bakyagulanye babateekeko ebisango bagaano bawa bondi straight babatwala eruzira. Nawe baba yole karangala kati leero international support, international community egenda kubeera so alert, so vigilant, egenda kubastede amaaso gonna bagatadde ku Uganda ne Museveni. Ambassadori omwana kwe yavo mugamba wetondole taata, Museveni bamugamba twagala civilian leader. Nja kwongerizaako with new onako olwaleero nga bwe nze nga nkunyonyola ampuliriza kabwongo wabula munansonyiwa speed leero ntonotono ndi mukosefu amazima amatuufu ndi mugonvu ddala naye emirimu gino twewaayo okulaba nga tugikola kubanga bakama baffe bwe batugamba ntukuwadde amafuta ebyokulwala obisiba ku bbali n'omwoyo gw'okwagala ensi yo n'ogamba nti kannoonye ate nsobola okubeera nga mpeereza bannayuganda. Kakati nno ebigambo ebizenga biyitingana ebyokugaba obutwa ampuliriza mu ggwanga Uganda naddala mu bantu abo ab'ensa omuli abagagga ababede omuli bannabyabufuzi ab'enjawulo n'abantu abacelebrity oba oli abo ab'enjawulo bannange mwina okubeera nga mwegendereza. Ensonga za Hajji Haruna Mbiru zo zongedde okubeera nga zifuuka nnamulanda ng'amabeere g'embwa. Kaakati nno olwo abadde bambuuza ku musajja Hajji ono bwe yakola naye restaurant ne mbagamba nti amanyiddwa nga Adamu Mulwana era omusajja ono yali ayimbanga bw'olaba Hajji Haruna Mbiru almost ng'eddoboozi baagala okulifaanaganya era omusajja ono yeegombanga nnyo Hajji Haruna Mbiru era y'ensonga lwaki bwe yatandika okuyimba yayimbangayo. Omusajja ono yayimbirako mu Eagles Production wadde nga byayimba tebyali byamaanyi nnyo, ono ate n'akyusa obulamu n'agenda ewala era ne Eagles bwetyo neesasika. Kaakati nno amawulire mwagawulidde agassaanya nga bagamba nti yasulangawo emmanju ku H&R Hotel mbu waliwo oluumuze emmanju awo kwe yasulanga era mbunga zino nazo za Haruna Mubiru. Kaakati nno omusajja eyali akola ne Hajji Haruna Mbiru bwe bakola restaurant eno emaliddwa nga H&M nga H nabagambye etegeeza Haruna ate M etegeeza Mulwana. Kaakati nno waliwo omusajja ono aleese bwino era nga ngenda kuwako katono nnyo ne katambi ak'omusajja okubanga bangi mwaŋŋambye temumumanyi. Ndeese emboozi ye, engeri gye yafunamu obutwa gye baamukubiramu essimu ne bamuwa obutwa mu bitundu eby'emakindye gye baabumuweera. Wabula omusajja ono teyayogedde ekifo kyennyini kituufu baamuweera butwa teyakyogera nti oba ku H&M oba wa, wabula yatugambye bankubira essimu, omukazi ngyankubira essimu n'aŋŋamba jangu nkulabeko nze nga nkwagala nnyo ndudde nga nkugoberera, omukyalo oyo yampa obutwa mu bitundu eby'emakindye. Kakati nno njaga tutandike botti ensaalwa mbi nnyo, obutakkuta nagwo muze mubi, okweyagaliza wekka nakyo kibi nnyo, ate obutayagala nsi yo kyekisinga ddala okubeera nga omuntu aba mubi nnyo mukyamu nnyo, oyo asobola n'okutugumbula omuntu olw'okubanga akozesebwa n'afuuka useful idiot. Katugende mu katambi kano okawulire ate nkomezewo akatambi ka Adamu Mulwana nga totola engeri gye yaweebwamu obutwa naye ng'ono akakasa nti baamusindikira busindikize mukazi ono ye yabumuwa. Naye mu nsi eno era ensi eno buli kimu kyetaaga budde, buli kintu okiwa obudde era ebiseera gye bigenda nga byongera mu maaso abantu weeyongera otegeera ebigendererwa byabwe. Haruna Mubiru abantu abaliira ku hotero yaawo balina okwegendereza abamu. Bano simanyi bannabyabufuzi, simanyi abayimbi batakwatagana na gavumenti. Bw'oba omanyi tokwatagana na gavumenti nga weeriisiza ku kyotero kya Haruna Mubiru awo,
run for your life. Seba Haruna, diru ezitulugunya abantu baffe. Diru ezisabotaji nga abantu abetaaga enkyukakyuka zirukirwa ku kahotero ko. Sanya pika ekintu. Sanya yongera opika ekintu byewakayogerako bye bitono. Pika. Diru ziva wo. Okay. Ali neewuunye kisajja kino. Kisajja kikulu mu myaka. Kino ekivubuka eky'omukabira kyakuwa abantu mu nkuuka. Naye kisajja kikulu kino mu myaka tekyavaayo kukonda eminga kivubuka kiri. Musajja mukulu mu myaka. Ate ebintu Sanya bye yayogedde kyandeetedde okujjukira omugenzi Adamu Mulwana. Yayogera nti yaweebwa butwa. Adamu Mulwana mwali ba business partner. Era ekintu ekyo mwakitandika ne Adamu Mulwana. Takyaliwo. Essaawa zino gwe wasigala mu business. Buli kintu kijja genda kyeyoleka mpola era amayisa g'amabi y'ensonga lwaki. Gwomu ku bayimbi abasooka okwawukana ku Eagles Production. By the way, gwomu ku nsonga lwaki ekibiina ekyo kyagenda kigiraagira. Era omutima gw'omubi kyovulanga n'ogubiina gwo tegukyaliwo. Simanyi baguyita batya? Abantu abali emmere ow'omusajja oyo. Abantu abali emmere ow'omusajja kana kasajja kano Kaaruna, kasajja kanafiri. Kasajja kanafiri omutima gwako gujjuddeko, omutima gwako gujjudde enzikiza. Buli byonna ebipulaningi wabisinziira awo kakagundi kaako. Wewasinziira ne balangira Kyagulanyi obusiyazi, wewasinziira ne bakonjera Kyagulanyi, wewasinziira ewuwo. Era byonna byonna ebigenda maaso bimanyi. Okay. Naye kuno kulabula tetukuba bizinensi ya musajja naye okusinziira ku Sanya bye yayogedde ate waliwo ne referensi ya Adamu Mulwana notoka kwa barabara yafa butwa. Abaganda bagamba nti abangi we basonga ennyo olunwe ekizimba we kyabikira. Kaakati ebigambo bingi nnyo. Omwami ono byayongedde n'abeera ng'ata akaka ku nsonga eyo eya Haji Haruna Mbiru. Nagamba nti waako ono gwe tukola ku mukutu guno era buli vidiyo gy'olaba evunaanyizibwa ku muntu oyo Ssekinnoomu gw'olaba agirimu agikola fe ogwaffe gwakubeera nga tugyongereyo. Kaakati nno ebigambo bino by'omusajja ono oba oliawo biyinza okwawukanako katono ku by'omugenzi Adamu Mulwana. Wadde nga Adamu Mulwana yakakasa nti yafa butwa, naye mu bigambo bye teyavaayo kugamba nti Haji Haruna Mbiru ye yabumuwa nedda. Era teyavaayo kugamba nti obutwa buno baabumuwera ku restaurant yaabwe ye ne Haji Haruna Mbiru nedda. Wabula yagamba nti omukazi yankubira essimu n'aŋŋamba jangu onsisinkane Makindye nkulabeko ndudde nga nkugoberera. Omukazi ono yava mu ggwanga lya Amerika mu kibuga ekimanyiddwa nga Chicago era ono ye yamuwa obutwa. Kaakati mu bigambo by'omugenzi kennyini ng'alumiriza eky'obutwa n'engeri gye baabumuwaamu, owa gye baamusanga, baani abaabumuwa, baabumuwa batya, ebigambo bye bino. Njagala nnyo kugambya ono oyo omusajja amanyiddwa nga omugenzi kati Adamu Mulwana eyakola restaurant eya H&M ng'agassa ensimbi ne Haji Haruna Mbiru. Bannayuganda mwegendereze obutwa. Kati enzita esinga okubeera embi ennyo nga ya mu magezi bwe butwa. Kuba oli ateeberezaamu okuwamba nga kijja kuleeta obuzibu amawulire bantu bajja kyalakyala. Oli agamba akusibe nga bantu bajja tegeera. Okitegeera
oli agamba akutemula ja kutemule nga mawulire gajja tambula se kintu ekyangu kutega butwa nobeerawo ng'obulina nogenda ng'ogera mpola ate bwo buzibu okumanya ani yampa mwegendereze bannayuganda obutwa bungi mu buli kifo ky'omanyi nti osingako ku munno so Adam abakyala babukozesa ku bajja baabwe ba girlfriend babukozesa ku ba boyfriend ne bano bannaabwe ababata kwegamba ba businessmen bannabyabufuzi bonna kati yembeera obutwa siri mu mwangu nnyo nti akukwata n'omira amakerenda n'owangaala emyaka 3 nawo obutwa kizibu okuwangaala emyaka 5 era babukutega ng'olina kuba nabo mwaka owangaala mwaka gumu ku 2 olwo ng'ogenda bukulya mpola waliwo omukyala eyampa obutwa si mukyala nti mukyala wange oba muganzo wange naye yeefuula mu muwagizi wange yeefuula nti avudde bweru mu America mu Boston nti aludde nga mpagira nnyo era we nayimbira oluyimba olwo yansubwa nnyo obutabeera mu Uganda yali tannafuna mpapula zimukomyawo naŋŋamba naye kati nakomyewo yankubira no simu akomyewo njagala kulaba mwebale kulwana mwebale kubeera mu struggle ng'omanyi bye bawaana bannange mutemuva mu struggle mulwane eggwanga lyaffe taffe tuli eyo naye twagala kudda mu nsi yaffe tukoyobonera mu nsi ezitali zaffe naffe twagala eggwanga literere tudde mu nsi yaffe mwebale nnyo naye jangu banaye njagala kulabako nankubira naŋŋamba jangu emakindye wampita musanga alina abaana aba babiri omu nga wa myaka nga 4 ku 5 omulala nga wa myaka nga 7 era ku 5 babiri atudde alina pizza nga aliddeko piisi ngezi nga wasigaddewo piisi 3 nangamba jangu lyako nensooka no nekifa kuba pizza ezo nangamba nemuga ezo pizza zigenza sizaagala bwezitera ebyo nali munene nge nentumya juice nenywa netunyumye nga ne pizza ye ekyali awo agira nangamba naye waliriddeku eno pizza nolaba oba ewooma otwalireko abaana n'omukyala nga lyako wewooma nga bakukolera eyiyo nungi otwaleeka wagamba okutwalira abaana naawe okimanyi ngamba kandyeko bankolere mbatwalira abeeka kwata piisi nenjirya bulungi nnyo banaatera okunyimalawo era Katonda wamumanyi omwana we nayagala okukwata ku piisi bino ezikoze eki alyeko weŋŋambira nti ekyo kyekindeetera okulowooza nti oyo omukyala yaapa obutwa naakuba omwana oluyapa nagamba walidde dda olubuto olujja kuluma nanyiga namusitula namuza eno nazikwata ezebbiri nazizingazinga nazissa mu nsawo nazissa mu nsawo azimye omwana n'ensawo najjawo nagiteeka n'eno nesikifaako nemugamba fiiza neewoomya nagamba okukolera eyitaba kukolere era nempitago ne bankolera eyange endala netunyumyawo nampaawo n'eddoola 100 nangamba kale nenamba eyo neya mukwano gwange yandeese wanagenze kujja baana ku ssomero tonawotagikubako naye nafunye endagamuntu enkya ngenda kusazisa layini nkukubire ngenda kukubira kuba waliwo ne mukwano gwe gwe twaze naye yaŋŋambye agenda kulaba ayagala kulaba ayinza okukuwayo kasete abantu bakwagala nnyo Adamu kati kasazise layini yange tujja kukubira tusisinkane so gene mukwano gwe nyamukubira tukole ki tukusisinkane konzikale kati wentuka mu mbeera eyo nga bamaze okumbuulira ntuka mu mbeera eyo obulamu bwe tebamaze okumbuulira nadde waka nembeera ewaka mwanyonyi jjukira abaana nali nabejjako mbejjako nesibira mu nju nentandika okulowooza ebintu nendyoka nzijukira ng'omukyala oyo ateekwa kuba yeyampa obutwa baali bamutumye mukyala ali munalwanda mweru muwaavu ng'era woomulaba olowooza avudde bweru anyirira ate kyensubira n'abaana tebaali babe ayinza okuba just yaleeta baana kutega gwe kulowoozesa nti ki
oba osanga yandibadde ng'alina abaana abo yalijjukidde nga babe yalibadde akikola yalijjukidde senga nkikola mwana wange twaleka abaana tebaali babe kitegeera ate bannayuganda mwegendereza state ekozesa abakyala abo abanyirira abakyala abo mubegendereze state bekozesa olunsi mudde naye mukwano nyinga bamukuteze weebuuza omukyala akwagala ennyo nga mulungi nnyo yeeteze mu kifo omugize naddala abasuubuzi bannabyabufuzi. Abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna. Balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana. Balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebibiyonjo okukamala gattako ne ba metron abamanyi okulabirira abaana. Basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga, okusamba omupiira, okusuna ennanga, okusuna gita ate nga n'aba scout tebabeera biddeyo. Bano basangibwa wali e Mayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka. Ate nga registration agenda mu maaso. Abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 oba 0774 25 000 beboka abajja okubangula omwana wo. Mwasibye mutya bannayuganda bannange, muli mutya mugamba mutya? Naye mu Uganda yaffe muno mulimu ebintu ebyewuunyisa. Nalabye omwami omwoyo gwe mulaba waggulu awo oyo. Omwami oba alina kizibu oba buzibu kinze simanyi. Omwami oyo yatugambe n'atukakasa ti mu 21 Museveni yawa Kyagulanyi ssente. Bw'atyo bwe yakyogedde nga bwe njogedde amalewo opposition simanyi era ali mu kubalimbalimba. Ne neebuuza n'amala ne yeewaana yenze omuvandimwe nze njogedde. Bannange nsooka kubuuza kibuuzo, abavandimwe bava mu region ki? In which side of Uganda abavandimwe gye bava? Kyekibuuzo kyange kigenda osooka. Ekyokubiri, Mwami Gashumba bw'abanga Museveni yawa Kyagulanyi ssente nga bwe watugambye, ffe bannayuganda twafuniramuwa nga gwe wennyini otugamba omuntu omu ye yawa Kyagulanyi ssente n'amuteekako security eya buli kika. Amasasi ne gavuga, tiyagasi n'avuga, abantu ne babatomera n'amamotoka g'amagye ne bafa n'okufa. Okitegeera olw'ekigendererwa kyali ki? Kuba nze simanyi omuntu w'omuga nti genda onzigirewo kino ate gwe n'ofuuka omulabe we n'omutulugunya to the extent nti yatuuka n'okusula ku kkubo nga talina waasula, nga buli hoteeri yonna buli loogi bagigadde bagayite waba omuntu ayingirayo. Gw'olaba bigatta. Oluusi abamu titwagala boogerako kuba mwafuuka baddiikuula. Enkyoyogera kino enkyoyogera kiri naye ebintu bye mwogera bitukosa. Bikosa bannayuganda ng'abantu kuba munnayuganda yeebuuza nti ssente nnyingi ennyo bwe zityo ze baayiwa mu kalulu zaali zaaki? Otugambye oli baamuguze. Kale tukkiriza baamuguze. Katate gwe yamuguze amagye amangi ennyo n'amasasi ne tiyagasi biba byaki? Kutulugunya bannayuganda? Ne mulowooza Mwami Gashumba kankuwa ekitiibwa. Mugenda kusiriwaza abantu paka ddi? Gwe wennyini atubuulira ebintu bino essaawa zino tugambye kuva mu 2021 wali obimanyi. Waliriddawo okujja obbigamba bannayuganda. Kyaba ne temuwagira muntu oyo gwe muwagira twamuwadde ssente era aliwo ku lwaffe. Waliriddawa. Wamaliriza ng'otugamba mba era abakyasaasira abo abakyawuza pipapawa. Temanyi temina kiddako. Simanyi Museveni asinga ki nga yanoonye ssente z'omwoyo w'omusolo? Kiriwa kyasinga gye wakiwunzikidde ng'ogamba era kyovala Museveni akyasinga. Kwegambwe mbeerawo bakaddeyideyi kasita enjala ekuluma ng'oyiiyayo kyoteekawo. Kasita enjala ekuluma ng'oyiiyaawo kyoteekawo ekirala. Banaye mutufuula abantu abalinamu ku magezi bannayuganda tulaba era tutegeera.
Bannayuganda si basiru for the extent kati gy'obalowoolezaako nti we are stupid to that extent. No. Kati nze simanyi muntu gw'osasudde ssente ate bw'otandika muteekako b'amagye bayitirivu. Nze ayogera naliko ku campaign trail. Buli ekyaliwo nakiraba, amasasi gampitako ku mutwe. Kati ate gwe omuntu ogw'osindisa ate bw'otandika okuba abantu amasasi, bw'otandika okuba tiya gas ensi yonna n'ogenda ng'ogikuba tiya gas ate gwe wasasudde abeerewo. Who is fooling who? Mukulu Gashumba mulekerawo okusiriwaza bannayuganda. Abantu si basiru kutuuka ku ndowooza eyo mmwe gye mulowooza nti ojja kuvaayo essaawa zino gy'otusiriwaze tugoberere abala omusajja byayogedde bituufu wa ye bwe biba bituufu ffe nga bannansi ne tufuniramu wa bw'otugaa nti oli akutta ssente n'aziwa oli amalewo opposition ate ali mu kugimalawo ate gwe okuba amasasi ate gwe oleetera tiya gaasi ate gwe owamba ate kati akugenda kunnyonyola mbuki. Mulekerawo okusiriwaza abantu. Wamaliriza ngoga era kyefala Museveni yasinga era bane Museveni yasinga. You silly. I'm sorry for that. Bannange mutulekerawo tusiriwaza. Tubeegayiridde. Mulekerawo okufuula bannayuganda akagoma nti ono akubaze eno oli akubaze eri ono asiriwaza busiriwaza. Bamuwa ssente era gundi kyeyayogedde kituufu. Abula bannange. Mwami gundi nsaba okujjukiza nti bannayuganda tetukyali basiru. Mwami gundi nsaba okujjukiza nti bannayuganda tugattako ne tutoolako. Ne tulaba ekigatta n'ekitagatta. Wano bwe mutwe mwatugambanga era political prisoners eyo business ya Kyagulanyi mwafuna ssente kati asula njala be mwata. Be batandise okulumiriza kino okulumiriza kiri. Ate bano batugaba batuwe ssente ate nedda tebatuwa ate olijja enkeera n'aparading abantu ate batuwe miliyoni 5 ate nze simanyi byali bitya. Ekituufu kyeki. Banange tubeere no mubuzigo bwaffe ne tusirikira ne tubatunuulira. Nga mweyita abakukunavu, mweyita abatendeke, mweyita bannabyabufuzi abagundiivu, naye nga bimwogera byakyana kito, enkya oyogera ekigambo n'okyerabira, luli n'oyogera ekigambo n'okyerabira, enkya n'odda na kirala, gwe ngolooza be wajjiddemu basiru. Tugatta ne tutoolako. Bantu mmwe abantu okusirika ne babaleka tekitegeeza nti tebategeera. Nabuuziza ekibuuzo abavandimwe bava sayidi ki eya Uganda. Bava sayidi ki eya Uganda abaana baffe bababooli. Tumanye nti bantu mmwe temufumbirikika temuwasika. Kuba temulina migongo temulina kituufu kye muyimirirako. Ate muli amamba abeera omu n'avumaganya ekika kati oli kuba n'ovumaganya. Bane mutusiriwaza kutudda extent nti oba abantu tebakyategerera mu ddala. Bahamugula simanyi bamusasula amalewo opposition kati gwe wasasula tewa kyomuteekako amagye gatambule nga gakuba abantu amasasi gatambule nga gakuba abantu tiya gas ate gamulemese ne wagenda okuba olukuŋŋaano gwayagala ajjewo bali kuba tulina we baatuukanga ne baga nti awo temujja ddu kubawo ne zivuga tiya gas n'avuga amasasi ne gavuga ne bakuba abantu emigo twatuuka ennakasongola nga tewali wadde omuntu omulema abantu bennyini batandika okuwa obujulizi nti baasuuze batukuba okuva eggulo. Kati yoyo omuntu gwowagira gwowadde ssente. Mulowooza bannayuganda basiru tebategeera. Bulijjo olinda kyo bitugamba. Bulijjo olinda kyo bitugamba. Ate kino nkikujjukiza nti enkyukakyuka si ya muntu ssekinnoomu y'abannayuganda ffenna. Nze nnyinza okubanga ebinyiga si bye binyiga His Excellency Kyagulanyi ng'ebyo ebirala n'ebyange birala n'ebyoli birala. Enkyukakyuka kamugiremese mutya kamulimba abantu kamubuzeebuze abantu ejja kubeerawo era bwe budde. Abantu bye twetaaga mwenna mubimanyi naawe Kashumba obimanyi era bunaku obyogerako ogeza n'owuguka nodda naye ng'ebituufu obimanyi. Enkyukakyuka togibalira ku muntu
nze nalabako lumu His Excellency nga Saima mubuuza abantu bannayuganda nga bakwagadde nnyo bikinagaana edda munne tebaagala nze era nange wenviira ku mulamu ojja kulaba nga tekyaliandiko kitegeeza nti bannayuganda balina ebibaluma kati gwe jangu otusiriwaze jangu otuwunnaaze jangu okola otya tuli ku mulamwa gwa nkyukakyuka kuba ekyamazima kiri nti tugyetaaga oba etya tugyetaaga kati gwe wunnaaza abantu siriwaza abantu oyisa budde ne mwogere ng'ebintu ng'abantu abakulu nga n'enkyo jja kyogera olubugumira ne bakuwaayo 5 n'owalabuka isana n'ebitasaana ate nga bw'olumiriza bw'okakasa kati gulowooza bo bannayuganda bafuniramu wamu by'obannyonnyola gundi bamugula bamuwa sente nyingi gwoguze sente nyingi ate gwoteekako military gwoteekako poliisi gwoteekako amagye gonna ag'ebika byonna kuliko abatayogera Luganda kuliko abatayogera Luzungu kuliko abatamanyi n'eddala na bifa mu Uganda nti eno bagiyita batya nze nalaba abasirikale ekalangala besirabangako kati bwe tugamba nti oli akolera oli bamusasudde ate kati amagye g'egganga gonna oba oyiwa gaaki era sente z'eggwanga zonna oba oyonona zaaki you people temutufuula abasiru tubeegayiridde enkyukakyuka ejja kubeerawo oba etya tugyetaaga paka ku muntu asembayo byebyo tubakooye mulimba musussa baneemusussa etuni omuntu omukulu nga byayogera byakyana kito